Manyi kisinga okunkwasa obusungu mwana. Sinayima na kuyima olw'ebidagala by'emmira simanyi oba naddawo. Nze siri musanyufu era bansonyiwe munnaye mba ninawe nabayisizza obubi oba nabamye ekyakulya oba nabamye mazzi ga kunywa ekyakozesezza ebyo naagwa mukunja mu bulago. Sammy the Mighty Family avuddeyo ku nsonga za Omukunja Atassera era alese bwino abiki ebyali mu nyumba yaabwe kata alese abwino ku nsonga Omukunja Atassera ne King Sheebah ebintu bye bamukostingisa oluvannyuma lw'okulwana tekwakoma ku live eyo oba tekwakoma ku video Sammy atuwadde bwino omulala okulwana okwo kwagendera ddala era bingi nnyo bye baayonoona mu nyumba ye era alese ne bwino ddala Omukunja ne Sheebah bebaka bonna byonna abyogedde maaso awo ambikuleetedde olunaku olwaleero kakati Wanda Boyigi agwe mukutu kwe tuli yonna gy'osinzira okuba ng'otulaba olwaleero ankuleetedde Sammy the Mighty Family atabukidde Omukunja Atassera ku nsonga Omukunja z'agamba nti Sammy yeevulunga King Sheebah. Olunaku olwaleero ambikuleetedde alina bye yayogedde mu nsonga ezo era ngenda kubanga mukuwa maaso awo naye nga njagala okujjukiza video eno sooka ogimpere like ate atubeere nga tutambulira ddala mu kusaba awo wennyini osubscribinge atanaba just akakade okanyige for notifications in case atutale updates njagala okugamba nti ffe #1 news source byonna byonna nga bitambula mu ggwanga Uganda and of course n'ensi yonna okutwaliza mufe gwaffe gwakubanga atubikuwa era nga tubikuwa mu bujjuvu. Olunaku olwaleero bingi byenkuleetedde ate nga njagala okujjukiza Shadik Properties and Consultants abatunzi b'ettaka abasange wali ekawanda okuva kakadde kamu basobola okuba nga bakuwa poloti obulamu ne buba nga bukyukira ddala bulungi nnyo era ne nkujjukiza omukulu Haji Miti ono ye musomi wa dduwa era ne tutambula naye mu mbeera bw'etyo okulaba nga buli kimu kitambulira ddala bulungi nnyo so naye mwekwate ensonga zino osobola okuba nga oziganyulwamu mu ngeri emu oba endala. Then wetugendawo mu mawulire gaffe olunaku olwaleero ekiro ekikesezza olwaleero oluvannyuma lw'Omukunja Atassera okuvaayo n'ayogera ebigambo ebyo tutandise nabyo ebimu ku byo ng'agamba nga Sammy the Mighty Family eyatuusa ekikolwa yamukuba ekigambo ekyo nga bw'agezaako okuba nga akyogera olunaku olwaleero akwedde Sammy alina bye yayogedde era nga kiraga abambi musajja wattu si mumativu si musanyufu era yeevuma n'okuyamba bano ababiri akigambibwa King Sheebah Omukunja Atassera bwe bamaliriza okuyimba olunaku alwalinga lwa Mande atuze tubibalaga wano abaagenda ewa Sammy the Mighty Family anaabanga yababudamyako okuva bwe baali nga bakava ku show ne hotel nga jjukira ziba time yabwe yali eweddeko so Sammy n'ababudamyako era ne basobola okuba nga baabeera awo yava ne mu kisenge kye anaabanga yakibalekera okusobola okulaba nga bo babeera happy ku bugenyi obw'ekkata so naye oluvannyuma bingi nnyo tuze tubibalaga wano bisaagala kuddamu era awo wennyini njagala kuwa Sammy the Mighty Family owulire musajja wattu side ye ku bigambo bya Mukunja byavuddeyo kubanga alutegeeza olunaku lw'ejjo. Sammy yeewozezaako era ng'atugamba nti ye King Sheebah tayinza kubanga yamukola ekikolwa ekyo. Kamubawe tujja kuba tuddiŋŋana olundi. Ky'oba omanya tebasobola. Amerika balina polisi zaabwe nti we mumala okwewasa ne wooba ogenda kugula katambaala nga mukozesa oba gundi y'emu join bank ng'abafumbo omugambako wooba oleeta abantu ewaka omugambako kati nze kino kati n'ebiseera ebimu saasobolanga kumukubiranga ku ssimu kati byonna bigatagata n'agamba towankubiranga ku ssimu budde bwe buti nkumbe wakava mu ddwaliro okyaliko amaddugo taata nga womanya abakazi wakava mu ddwaliro mazeeyo ebbanga ddene oliko amaddugo gakutumye oli King Sheebah bwatyo wayinza okulowooza King Sheebah wamulaba Sammy twali ku live wano n'oli enkoko oba enkoko yaleetedde Mukunja okusalako omugambo ogunene gwegu oba bwe bw'obusungu amba Sheebah tebamutaasa kyovula sibataasizza ne mukulekera naye vidiyo ngipostinge owulira
Mukunja n'angamba video gipostinge lwa nsonga abantu bagamba nnyo content nange leero bankubye kati ne wenzirayo nendeka Sheebah abantu navana mu kisenge eno ninga balinza okukola ki okubaako bye boonoona kuba Sheebah yabuuka n'agwa eri ku mmeeza kwaliko ebimuli n'abisamba eri byonna bya giraasi okitegeera n'agwa Mukunja mu bulago kati okubaako byentaasa kyovula video nagikwata bwenti nga mitwe waggulu ng'addinga butaasa screen yange ya muddiiro biki okitegeera content kakukola biki oba okitegeera kuba waliyo omuntu ajja okukitegeera waliyo omuntu atalinza kukitegeera naye Sammy ekintu kye wakola ekyo bannayuganda bameka basobola okukikola n'oleka abantu ne basula mu kisenge ne basula ku masuuka ago nga si baganda bo gwe n'osula mu ntebe lwaki bo tebasula mu ntebe Mukunja yagambye mbwe kata abannayuganda bangi abalinza okumusuza abuulirize ne ali yennyini eyamuleeta tasobola kumusuza talina walinza kumusuza n'abeerawo nga wano alinga eyabadde akudaalira mbuba kata bangi abasobola okumusuza Sammy nakulaba wano video watulaga wano n'ova mu buliri bwo obulungi n'osula mu ntebe nga gwazi okukyala wali ofaaki anti kati bo tebaali tebasobola sula mu ntebe mu patana naawe okiraba bo baali tebasobola sula mu ntebe naye ate engeri bwe bali ababiri obuliri bwali bugazi ngaawo ekintu kyali kyakaseera kuba nange wasula mu ntebe yokumala ennaku mmeka ebbanga lye baamala wano kuba oleka Mukunja ne Sheebah ne bayingira mu kisenge ekyo ne basula masuuka ago ameeru gwe n'okwatayo akasuka n'ogenda mu ntebe zo ne weezinga ekisenge nayingiranga kunaaba nakuteerako Sheebah firimu waggulu ne Sammy wano waggulu abantu ne beesootinga zezo live zenkola saagala nnyo kwekubira sayidi naye Mukunja nga bwe tutannamufuna alabika yeebase sayidi ya Sammy mugiwulidde Mukunja yagambye mbu Sammy yakuba Sheebah engalo naye Sammy kusiza ku nze bwemanyi Sammy ono gwe mulaba awo mumanyi musajja wakulya wabanga wakulya ali abantu ddala abalabikako sigamba nti Sheebah talabikako naye Sammy mumanyi waba ali alira ddala pulieti naye tasobola kulema mukazi yenna kaabe ng'ali mu nsi ki Sammy mumanyi musajja musambaganyi wa Kabaka naye Mukunja okusala ku Sammy mbu yakubye Sheebah engalo sime yamulidde bannange naye oba onoonya content eri ebintu byotanoonyezaamu content manye ekisinga okunkwasa obusungu mwana sinnayima na kuyima olw'ebidagala by'emmira simanyi oba naddawo ne mukwatako MC Kapale wuuyo sinnaddawo ng'omuntu oli ne wampanga ategeera sisobola seeyinza kyogamba ogezezzaako kulaba oyimaayimako naye okyalemeddwa sisobola ddwaliro n'ebbanga lye bampa nsikola mulimu gwonna gwakwenyigiriza kuteekamu maanyi bampa emyezi giringa 2 teginnayitawo sisobola ng'omuntu kagamba newetukuwa ekikazi ssaawa zino nga soyo omukazi otofunamu wadde twani kugambye sisobola bambi mukwano gwo MC Kapale wuuyo Kapale mulwadde Sammy wuuyo bambi mukulisa obulwadde musajja nga takyasitukako wadde bambi sole kyali wange naye bamukozese bulungi omanyi okuyamba abanaku nakyo kintu kizibu nnyo saamunze mumanyi mbadde naye waliwo byasobola okukola ne byatasobola kukola oyo mutabani wange oyaba mutabani wange Saamu waliwo byasobola okukola olaba Saamu yabeeranga n'obukazi obulungi ewaka n'asula mu ddiiro ng'ali ku live
ng'akalese mu kisenge takalidde nga bulungi eri ekyanja gye yabeeranga nga akyapangisa apartment. Nze njogera amazima mumanyi era bwebanga badde mukyamuze so mwogerako direct ne mubuulira kuba taba talina kyagenda kunkola. Naye Mukunja anoonyeza nnyo content eno ndaba abantu abavuma Love Mase amanyi okuvaayo n'abagamba ebigambo wano ebituufu ku Mukunja ne bavuma Love Mase ne badda ne mukati. So abantu abo teri muntu ava Bulaaya n'atalekayo nga omuntu ogusoosa okugenda e Bulaaya okufuluma Uganda n'atalekayo kasasiro bw'atyo batono nnyo. Ate ekizibu ekiriwo Sam alina ekisakale kingi naye yayambye abalalu abantu bombi babiri balalu. Kati oyinza okuyamba abalalu babiri mulundi gumu yandiyambye kati so omulalu omu naye alebye ebito mu nsi muno tulina okuyamba kubanga oba tomanyi naye kati aba ayize mu nsobi mwe tuyigira kati Sam ajja kumanya ekiddako ekyokukola. Sam omulundi omulala tajja kubanga akola mistake kubanga mu nsobi mwe tuyigira kyenenza omugamba Sam ekisa kingi kale naye nga olwokuba nti ate alimbaddemu n'obulwadde omuntu abadde omulwadde bw'aba suuse n'adda engulu awo aba ayagala okuyamba abalala mbu Mukama amuwangaaze mu nsi emirundi emirala naye nga ekituufu kiri nti Sam abo be yayambye si be baamulwaza ate si be baamugye ku kitanda oli Mukama mulala nnyo eyamuyambye. So okuyamba kirungi nange nina bennyambye bangi ne bampitamu olukwe bangi nnyo naye nga ensi bwetyo bwetambula Sam ebyo bijja kuggwa bibeerawo ebintu bya Uganda bino biri mu community ya Uganda tebiri mu bazungu Banigeria Basudaani community ya Uganda bwetyo bwebeera. Bannayuganda tebaagaliza baagala biyise kyova olaba babeera kuno nga baseka abalala bageya abalala bagolereza Mukunja abalala bagamba Sam yalidde omulalu.